Sana paka mabiga. Ndio wanaenda kufa umu. Kwa tete kuru. Abana bafunaga hapo. Bale banyumyana. Tetugenda kulinda kuko tugetu mukube kata. Taka tena kufa. Yabaja ko ba. Basabara moko ba. Basabara moko ba. Abasibe banaye. Ndi wano banango bandu abasibe abalidake basiba bawe na alhamdulillah nebaza ndombe akajo kanje basa kubanga abataji tukapute babanchi mungu abajitungamu abakira mukulike babanchi mungu so Allah ona wantu sa alhamdulillah nebyapa byonna kuna ndia nyumulamu webuli bebe nyongera konga simanyi ebijanga simanyi bituke byanguwe nebituse ngambirira miraba konke basa awe nilikulalika kumwaga kwa shipo huko para mekesa leo kuelera tandikirawo oto tutemera sasa stashi mwe mtawanyi wange okuwa stashi mbali ame kubeera nti yavuga bulungi pikipiki namba 3 Africa yagende Morocco azigeze musinyi nchi n'avuga Oya menemu ekirabo ng'ekyo emusanyako kuboera paka senior 6 omuzi wa pikipiki za paka mwana wa myaka 12 yona mutonzi waffe yasalawo omwana abaja asobodde okuyita nange nali doza ajja kubakira naye aga nasalira weero kati n'oli yabadde muyimbi naye yakyusa kati mukubi muvuzi wa pikipiki buli omu gyayagadde gyalina okuyita naye nga mbalina ng'ababwe nina nange bebategedde nti njagala ono musawo na basketboola n'omuvuzi wa pikipiki njagala bangi bekyayagala n'ebirala bijja njagala n'abasuubuzi ate omuceere n'omuceere naye mwagala kuba kati ate gwongufudde mulimu gwa famire kubanga leero simanyi okuyimba ate omwana wange tamanyi kuyimba kitegedde so kati njagala omulimu ogutali gwange nga mulimu gwa famire gwe ogw'emmere okola zi restaurant H&M restaurant agikusanga y'abaana awo wenyini omwana yaludde aba n'agamba kutataika miliyoni bangi ne bakivumirira kubanga omuzadde wakirabye otya omwana yagamba ani yagamba ku taata we aba yagamba ku kamiliyoni taata we ng'amugamba ebintu byakola si birungi abamuli okumpi si balungi yamugamba nti abantu abamuli okumpi si balungi ng'alaga nga be bagenda okwonoona obulamu bwe olw'okozesa ebiragalalagala kati bamugambako kisoboka omwana singa aba manyi omwana wabeera omuto abeera maama abeera taata bwaweza emyaka 7 abeera muddu 7 ku 13 15 bw'abeera weza emyaka 18 abeera mukulu muno mubamuteesa abasobola okuwabulamu n'agamba taata kino kyokola kibi naye mu ngeri ki gy'owabulamu tukumala gaveeroli taata oli bwoti respect erina okusigalawo n'omuzadde baba omuzadde abawanjawulo yensonga ekubeerawo kuko nga tomanyi bwe wajja oba olina ebirevu oba oli supasita oba ovuga nnyonyi oba ozitula otya obeera maama oba olina maama ne taata so kati abo abazadde bali special ne bwaba mulema nga yeekulula nga ono ayise wano abataata ne baba mulema nga yeekulula ng'oyo era abamaama kiba kyanjawulo ate omuzadde tagulwa tegedde so kati olina okumanya wanoona ne banaakukuka ne babanakuwaga n'abo abazungu mukubeera balina bamaama baabwe bataata baabwe era bagamba ne bagenda bakadde baabwe ne bagamba nti bagenze mu holiday kitegedde naye ayinza okuba baami waliwo naye abamutika era akimanyi nti ye tamwegaanye ajja kwetereza ebyo tuberekere nga famire bajja kwetereza ekirala amaze agamba omusango bamuteeka ku maama we gw'obulwadde
Mulwadde ensonga lwaki yavaayo nti taata we okulwala kiva ku mukyala we yensonga lwaki yavaayo annyonnyola okulwala kwa Katonda. Katonda yagera, Katonda yasalawo okulwala kw'omuntu. Naye singa abadde nga yalwala n'atamujjanjaba n'amuleka ku kitanda kyanjawulo. Naye wabanga yalwala ng'ate ate tuli alina mu Amerika taliino, tibamuleka ajja nga bwe yageze mu Amerika bajja kwetereeza. kajja okusanya 2024 gwatukubye ekyo n'olulaga nti ebifo ebimu bitono tetegenkana ne we tukirowooza 2025 era ogenda tuwaayo sho Onakola nti onatuwaayo kyendala inshallah, inshallah, ya Allah. Allah yagera oyinza okubiraga nti ogenda kukola kino ate nekibeera kino. 2025 omulaba otya naddala mu indasitule y'okuyimba Sisobola kubeera dipinka kutuuka awo, tetusobola kulowooza kubanga olwo twayimbira nga ba alien skin tebaliwo, nga webali naye nga tebalina manyi. Bangi abalungi abayimbi abameruse nga tetumanyi, sobola kweteeka mu kumanya kutuuka awo, ekyo kinenemu. omu bamutidde dda nti muyinza okufunamu okunyigirizibwa engeri gye tulina campaigns Obuzibuzibu bwati engeri gye tulina campaigns muyinza okufunamu okunyigirizibwa gammwe abayimbi ffe abakola emmere nga tudda mu mmere. okuyimba kukumbuza Wabaawo okunyigirizibwa mu kintu ekirala ng'okola ekirala. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive naye kati twavaayo Mwaddawa. twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.